Musisima Jidu ne Betty Nankambwe omwana waabwe bamuzaalidde mu Kitenga Health Center. Kyokka batabuddwa ekikula kye ne basalawo okumutwala e Mubende. Eyo nayo ne balagirwa okugenda e Mulago mu Kampala omwana asobole okulongoosebwa. Naleese mukyala wange mu ddwaliro ku ssaawa emu n'ekitundu eby'omukyenda. Ne baŋŋamba tebasobola kumukwatako omutwale e Mubende. Tubadde tukyali awo mukyala ne yeezaalisa. Azadde omwana wa mitwe ebiri. Omwana w'emitwe ebiri baŋŋambye tebamusobola ne bansindika e Mubende. Abantu obwedda bakuŋŋaana okulaba ku mwana ono. Abamu we bavudde okugamba nti alina emitwe ebiri ekitannaba kukakasibwa mukugu yenna. Abazadde b'omwana n'abantu ab'ekisa naye nga bonna tebalina busobozi bwongerayo omwana ono e Mulago bali mu kunoonya asobola okubayambako. Nsaba bampuliriza bamusobola okunnyamba munnyambe munsondere kasente ntwale omwana e Mulago. Ddwaliro lyaffe atuyambe Kitenga Health Center atuyambe n'okutuwaayo kasente bajjanjabe omwana ono baddukire abayinikizza bonna baddukire omwana. Ono nga Mubende wano mu kitundu kya Mubende tetulina ddwaliro oba omusawo oba omukugu yenna ayinza okutaasa embeera eno. Ate omukyala talina ne famire ye tebalina buyambi buyinza kwetuusa obujjanjabi buno gye bayinza okusanga. So tusaba abantu yenna buli muntu sekinoomu yenna ayina obuyambi bwayinza kutuusa oba n'ebitongole ebyanakyewa ebiyinza okuyamba famire eno okubanga bataasobola mu bw'omwana okuba nga atudduukirira. Abasawo e Mubende baganya okwogera ku mbeera y'omwana ono nga bagamba nti balinza okuwulira ekiva mu bannaabwe ababasingako e Mulago.